Ebyomu Mirembe ekyokubiri essula 36. Awo abantu ab'omu nsi ne baddira Yekoyakazi mutabani wa Yosiya ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe mu Yerusaalemi. Yekoyakazi yali yakamaze emyaka 23 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 mu Yerusaalemi. Kabaka w'e Misiri n'amugoba ku ntebe ye e Yerusaalemi, n'aweesa ensi talanta eza ffeeza 10 ne talanta eza zaabu. Kabaka w'e Misiri n'afuula Eriyakimu muganda we kabaka wa Yuda ne Yerusaalemi, n'awaanyisa erinnya lye n'alifuula Yekoyakimu. Neeko n'atwala Yekoyakazi muganda we n'amutwala e Misiri. Yekoyakimu yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi, n'akola ng'ebyo ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebibi. Nebukaduneza kabaka w'e Babulooni n'amutabaala, n'amusiba mu masamba okumutwala e Babulooni. Era Nebukaduneza n'atwala ku bintu eby'omu nnyumba ya Mukama e Babulooni, n'abiteeka mu yeekaalu ye e Babulooni. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyakimu n'emizizo gye yakolanga n'ebyo ebyalabika mu ye, laba byawandiikibwa mu kitabo kya bassekabaka ba Isirayiri ne Yuda. Yekoyakini mutabani we n'amuddira mu bigere. Yekoyakini yali yakamaze emyaka 8 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 ko ennaku 10 mu Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Awo omwaka bwe gwadda, kabaka Nebukaduneza n'atuma n'amuleeta e Babulooni wamu n'ebintu ebirungi eby'omu nnyumba ya Mukama, n'afuula Zedekiya muganda we kabaka wa Yuda ne Yerusaalemi. Zedekiya yali yakamaze emyaka 21 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebibi. Teyeetowaza mu maaso ga Yeremiya nnabbi ng'ayogera ebiva mu kamwa ka Mukama. Era n'ajemera kabaka Nebukaduneza eyali amulayiza Katonda, naye n'akakanyaza ensingo ye n'akalubya omutima gwe obutakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri. Era nate abakulu bonna ab'abakabona n'abantu ne basobya nnyo okugobereranga emizizo gyonna egy'abamawanga, ne bagwagowaza ennyumba ya Mukama gye yatukuza mu Yerusaalemi. Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'abatumira nga mu babaka be, ng'agolokoka mu makya n'atuma, kubanga yasaasira abantu be n'ekifo mw'abeera. Naye ne badduulira ng'ababaka ba Katonda, ne banyoomanga ebigambo bye, ne basekereranga bannabbi be, okutuusa obusungu bwa Mukama lwe bwabaawo eri abantu be, ne watabaawo kuwona. Kyeyava abaleetako kabaka w'Abakaludaaya, n'attira abalenzi baabwe n'ekitala mu nnyumba ey'ekiggwa kyabwe, ne batasaasira mulenzi newankubadde omuwala, omukadde newankubadde akootakoota, bonna yabagabula mu mukono gwe. N'ebintu byonna eby'omu nnyumba ya Katonda, ebikulu n'ebito, n'eby'obugagga eby'omu nnyumba ya Mukama, n'eby'obugagga bya kabaka n'eby'abakulu be, ebyo byonna n'abireeta e Babulooni. Ne bookya ennyumba ya Katonda, ne bamenyamenya bbugwe wa Yerusaalemi, ne bookya omuliro amayumba gaamu gonna, ne bazikiriza ebintu byamu byonna ebirungi. N'abo abaali bawonye ekitala n'abatwala e Babulooni, ne baba baddu eri ye n'eri batabani be, kutuusa ku kufuga kw'obwakabaka bw'Obuperusi, okutuukiriza ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya, okutuusa ensi lwe yasanyukira Ssabbiiti zaayo, kubanga ennaku zonna ze yazikira yakwata Ssabbiiti okuweza emyaka 7. Awo mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya kituukirire, Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Kuulo kabaka w'e Buperusi n'alangira okubuna obwakabaka bwe bwonna, n'okuwandiika n'abiwandiika ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Kuulo kabaka w'e Buperusi nti, obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde, era ankuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda. Buli ali mu mmwe ku bantu be bonna, Mukama Katonda we abeere naye ayambuke.